Tosubwa ku Star TV. Oyita mu kusoomoozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako naani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Nkubiranga abataata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa Kulisi nange ye taata wange ate yakabiŋŋamba tata jangu ntime. Yangwa tusale amagezi. Mulabi wangu omulungi owa Star TV eno yi program Save a Soul Tasta Omwoyo era nga olunaku olwaleero nga bwe bagamba nti nja kubanga mbaleetera ebintu ebyenjawulo oba emisomo egy'enjawulo egikwatagana ku bwongo bw'abantu oba abantu abalina obukosefu ku bwongo. So n'oyo atannaba kuba nti afuna obukosefu ku bwongo by'ebintu ebimu bye bitwagala tubeere nti tuziyiza oba nti tusaanyaawo munnayuganda abeere nga ddala atambulira mu bulamu obweyagaza. Ebintu bingi nnyo abantu bye bafuna nga tebamanyi nti agenderera okuba nti nno agenda okukosebwa ku bwongo oba agenda into depression oba agenda okufuna trauma. So ebintu nga bino tubanga tubitunuulidde osobola okwezuula mangu n'osalibwa amagezi ng'obudde bukyali. Ate ne bannaffe abali eyo nga balina obukosefu ku bwongo baba nga bajjanjabibwa wabula abantu abamu balowooza nti ono yagwa eddalu katumulekaawo ne baba nga tebamufuddeko. So nga ate ebitongole ebyenjawulo gyebiri ebisobola okuba nga biyamba abantu bano omuntu n'addamu n'aba ng'atereera bulungi. Ndi Maishara mu Queen Mother mami w'abalungi second last born wa maama okubanga nkuweza programu eno eya Save a Soul Tasta Omwoyo. Era nga n'olunaku olwaleero tuli wano eno Bugoloobi ku Silver Spring nga ewali ekitongole ekigase abantu abali mu field eno aba ebitongole ebyenjawulo ebibudabuda ebijjanjaba ebifaayo ku bantu abalina ebintu ebikwa mu ttuluba eyo. Ngenda kubanga ndi n'omukyala atunnyonnyole ensonga lwaki tuli wano. Mpulidde tugenda kubeera wano okumala ennaku 3. Nsonga ki lwaki bagadde banyikize ensonga eno byogenda okuba ng'omanya tovaawo nkomawo naye. Tosubwa ku Star TV. Oyita mu kusoomoozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako naani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Nkubiranga abataata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa Kulisi nange ye taata wange ate yakabiŋŋamba tata jangu ntime. Queen Mother, Save a Soul. Simyo kusisinkana. Nange nesimyo kusinkana nyabo. Amina. Amanya yenze Maishara mu Queen Mother. Maishara nesimyo kusinkana. Amanya gange mpitibwa Mary Kampogo. Ndi mukyala mufumbo nga ndi mukyala counselor oba gwe bayita counseling psychologist mu Luzungu. Nesimyo kusinkana. Olunaku lwaleero ku Silver Spring 1 tuze kolawo ki nsonga kimulamu aky'omukulu okutuleese wano oba nga otuyambadde nti oli kansala kitongole kirambulire bulungi omuntu akutegeere bulungi nti avudde mu kitongole bwe kiti akola bwati era ensonga esituleese ze zino. Kakati nze mvudde mu kitongole nkolera ekitongole kye bayita Refugee Law Project. Ekitongole ekyo kiri wansi wa School of Law Makerere University oba essomero erisomesa ebyamateeka. Naye nga wano we tuli nzize mu kitongole ekigatta kitongole umbrella body oba organization oba association egatta abantu abalina obukugu mu kubudaabuda n'okutuyamba mu bikwatagana n'obwongo psychosocial support and mental health. Ekitongole ekyo kiyitibwa the National Mental Health and Psychosocial Support Working Group. Working Group kitegeeza nti ekitongole kino oba enkolagana eno working group ebeeramu ebitongole bingi naye ng'ebitongole ebyo bikola ku kuyamba abantu ab'enjawulo okugeza
mulimu ebitongole ebiyamba abantu ababundabunda nga bibawa obuyambi okubabudaabuda. Okimanyi nti abantu ababundabunda ebiseera ebisinga bayinza okuba nga badduse ewaabwe oba bayinza ewaabwe nga babavudde mu nsi ndala. Abamu bayinza okuba nga balina ne mu nsi muno ojjukira nti no wano mu Uganda tulina ebifo nga buduuda enkuba bwejja oba embeera bwe zikyuka abantu amazzi gabatwala ettaka ne libatwala ne badduka. So tufuna abantu ababundabunda mu nsi munda n'ate n'abava ebweru nga bw'okimanyi nti mu Uganda ababundabunda bava ebweru bangi n'ate abo tuba tubayita aba refugees and asylum seekers n'ate ab'omunda abadduka amazzi n'ettaka nga libagwira nga buduuda oba nga bundi bujjo gye bibeera abo tubayita internally displaced. Abantu abo batera okubeera n'okweraliikirira n'ennyiike ne anxiety kubanga bavudde waabwe ne badduka ate ne bajja mu mbeera ze batamanyidde nga tebalina services. So mulimu ebitongole ebyo naye mulimu n'ebitongole ebirala nga butabika nga aba social workers, ekitongole ekigatta aba social workers mu Uganda, ekitongole ekigatta aba psychiatrists. Psychiatrists be badokita abajjanjaba obulwadde bwonna obugenda n'obwongo. Ebiseera ebisinga bwe twogera ku bulwadde bw'obwongo abantu batya nnyo kubanga obwongo buzibu nti tobukwatako tobulaba. Bw'olwala omusujja ogenda mu ddwaliro ne bakuteekamu ka thermometer ne balaba temperature yo ne bakutestinga full blood count ne bagamba nti olina malaria +++. Naye obulwadde bw'obwongo obulwadde obukwata ku ndowooza yaffe n'ebirowoozo byaffe n'engeri gye tukolamu ebintu buzibu kubanga bubuzaabuza. Tosobola kumanya toyina thermometer toyina machine gyoga nti kati nkifunye manyi kyekino. Ate engeri gye bali nti abantu bakyuka mu ndowooza n'engeri gye bakolamu ebintu byabwe weesanga nga abantu tetubategeera. Naye ate nga obulwadde bw'obwongo ng'obulwadde obulala obwa bulijjo obwongo nagwo mubiri nabwo bufuna obuzibu. Ate kye tutajjukira nti obwongo bwe bukozesa omubiri gwonna bwe butuyamba okujjukira bukulu nnyo. So olw'okuba nti no bukola ebyo ebintu byonna nabwo bambi ku mubiri gwaffe busobola okufuna ekizibu olumu oba olulala. So tetutera kukikwata mangu tetukimanyidde naye nga weekiri. Naddala kati mu Uganda ojjukira nti bwe twayita mu COVID waabeerawo ebizibu bingi. Lockdown bwe yajja abantu bakyakola bye balina kukola, abamu baabulwa emirimu. Ebintu ebyo bireetera abantu okunyiikaala, ebintu ebyo bireetera abantu okweraliikirira, bireetera abantu okuba nga tebakyasobola kulabirira abaana baabwe, abamu bafiirwa abantu baabwe. Ebintu ebyo bireetera okutya, bireetera entiisa n'obwongo okola ki okukyankalana. Ekyo kyabuntu ate tulina okimanya nti no kyabuntu. Kakati ffe nga abantu ng'abakugu ababudaabuda abantu ababeera bafunye okukyankalana okwo twasalawo tubeere nga tusisinkana buli mwaka. Kino kyatandika 2022 kyobulaba nga eno tugiyita eno conference gye tulimu tugiyita the National Mental Health Conference, the third one 2024. So eno yakusatu twatandika 2022 naye nga ekituleetamu eno conference mu luno olukuŋŋaana lunene lulimu abantu 108 batuuka mu 200 abaliwo kati. Lukuŋŋaana lunene naye nga ekituleeta bulijjo kulabira wamu, kukwataganira wamu. Kyovulaba nga tugiyita umbrella body ereeta abakugu mu disciplines ez'enjawulo mu mental health and psychosocial support. Ekituleeta kukwataganyiza wamu birowoozo. Kiki kye tusobola okukola okulaba nga tuziyiza abantu okufuna okukyankalana mu bwongo, kubanga abantu bakyankalana mu bwongo baba tebasobola kukola, baba tebasobola kulabira famire zaabwe. Ate n'ensi nga Uganda efuna obuzibu kubanga productivity bye babadde bakola
tebasobola bikola, so eba efiirwa ssente, efiirwa ebintu bingi kubanga balina okujjanjabibwa, so ezo ssente ziba zigenda. So tubanga twagala nti tuziiza tutya abantu obutennyika obutakyankalana mu bwongo ne basigala nga bakola emirimu gyabwe ate nga balina obulamu obulungi. So kati guno omwaka omulamwa omukulu kukolaganira wamu, mu luzungu kye tuyita collaboration and partnership. Naye ng'okolaganira wamu kuno omwaka oguwedde twasisinkana nga ffe abakugu ba doctors, abajjanjaba endwadde z'omu bwongo, ba counselors, ba social workers, abalwanyisa omwenge n'okunywa ebiragalagala. Naye guno omwaka twasalawo ne tugamba nedda, tetusobola bintu bino byaŋŋanga ffekka. Lwaki? Kubanga buli muntu alina obulamu n'obwongo aba alina kye tuyita mental health. Mental health ekitegeeza bugwi bwa ddalu. Bwe tutera okukiraba nti omuntu bw'agamba mental health tulowooza butabika, tulowooza omuntu atakyalowooza bulungi. Nedda, ffenna tulina obwongo. Olw'okuba tulina obwongo tulina mental health. Naye mental health eyinza okubeera nga egenda bulungi, ng'obulamu bugenda bulungi obw'obwongo, oba nga tebugenda bulungi nnyo. Nga bw'olaba nti nno mu bulamu obwa bulijjo oyinza okuba nga oli mulwadde oba nga oli mulamu. So n'obwongo bwe butyo bubeera. So kati ekituleese wano twagamba nti tetusobola kulwanyisa bizibu bya bwongo ffekka. Olw'okuba nti buli Munnayuganda, buli muntu waafa ne gy'akoma alina obwongo. So alina obulamu obw'omutwe. Kimuyambako n'okwepreparinga. Yes, kimuyambako. And so ne tugamba nti nedda mu kifo ky'okwogera wakati waffe abakugu. Kowedde mwe mubimanyi. Already ffe tubimanyi nti ekyo tekitugaana naffe kubeera kufuna buzibu oba ne tulwala n'okulwala mu bwongo. Naffe tusobola okulwala kubanga tuli bantu. Buli muntu gy'ava ne gy'akoma bw'obanga olina obwongo bwe busobola okufuna obuzibu. Naye ate era osobola n'okufuna support n'oyambibwa. So this time twagamba nti guno omwaka leka omulamwa gwaffe gubeere okukolaganira wamu, okuyamba abantu okubeera n'obulamu obw'obwongo obulungi. Strengthening collaboration and partnership for better mental health and well-being in Uganda. Ng'okolaganira wamu okwo kuleeta buli muntu, buli kitongole, buli mulimo gundi. Kyovulaba nti kati wano waliwo abantu abava mu sectors ez'enjawulo. Ffe abakugu mu by'obwongo, naye ate n'abantu abalala abavudde mu Ministry of Justice, ba lawyers ab'amateeka, amasomero, education. Byebintu bikozesebwa bwongo nnyo nti for example ba lawyers asobola okujjanga omusango gwabaddeko guno gwavuddeko nagamba guno leero eva basula batunula balowooza ku cases ezo, so kiba kyangu nnyo obwongo. Ate cases ezimu ziri traumatizing. Cases ezimu zireetera ennyiike, zikuleka nga toli kyekimu. Naddala cases oba eryawo ezirimu ebyokutta, ebyokulumya abalala, weesanga nti ebyo oba violence, sexual violence. Cases ezo bw'oziwulira ngo naawe oli muntu zikuleetera okukyankalana oba okweraliikirira oba okwetamwa. Ebyo byonna mental health, bulamu bwaffe bwa bwongo. Ezo sectors ezo zonna twayagadde tukuŋŋaane, tezaaweddeyo zonna kubanga si kyangu zimalayo zonna, naye nga omulamwa gwaffe kye twagala sectors zonna kubeera kujja wamu. Zonna gattako, agriculture gattako, zonna sectors ezikola mu Uganda okujja wamu ne bategeera mental health kyeki, obulamu bw'obwongo kyeki, obulamu obulungi obw'obwongo kyeki. Tusobola kukola ki? Eyo yonna gye tukolera, eyo yonna gye tubeera, okusobola okuyamba abantu okubeera n'obulamu obw'obwongo obulungi, ate n'abo abalwadde ne tubafunira ekibayamba ne baddamu ne babeera balamu. Mukwano gwange ndowooza obiwulidde, byonna biri mu program Save a Soul, taasa omwoyo. Mu kaseera kano tuli mu kutaasa bwongo
bwoyo munnayuganda yenna oba omuntu ayatusibwako obukosefu oba gwenna okubanga weetegese kuba teri muntu abeerawo n'agamba kati nno obwongo butandise okunnuma kati nno kyayika wennakola kino obwongo bugenda kutabuka ekyo ekintu kisobola otutuuka ku buli muntu yenna obudde bwonna akaseera konna. Ogambe mutunulidde nnyo sectors ez'enjawulo muzigenzeemu ba lawyers, farming, bani lwaki musosa nnyo okwagala tunuulira bantu bali mu sectors ezo nti be bakola ennyo nti be basobola okuleetinga awareness mu bantu abalala mwasinziridde ku ki? Kakati kye twasinziriddeko okuleeta abantu ab'enjawulo abava mu bitongole eby'enjawulo tusinziira ku trends ebintu bye tulaba. Okugeza soko tunuulire ng'amasomero olaba ebintu ebiri mu kugenda mu maaso mu masomero nti amasomero gakyuse naddala okuva ku time ya covid abaana babeerewako emyaka 2 bagenda okuddayo ku ssomero ng'abasomesa tebakyabategeera n'abasomesa bennyini ne bakomawo nga bali stressed bamaze emyaka 2 tebakola abamu badduse n'okudduka bavudde mu busomesa bagenze okuvuga boda tebaagala kudda so abaana bakomawo nga abasomesa baabwe bagenda oba abaana bakomawo ng'omu yafiirwa maama we oba yafiirwa taata we so ne bakomawo nga balina ebibatawaanya bwe twogera ku mental health oba obulamu bw'obwongo olumu tukitwala wala nnyo naye bintu ebya bulijjo engeri gy'olowoozaamu engeri gy'owulira oyina essanyu uliro oyina ennaku ebyo bikuleetera okukola oba okweyisa mu nneeyisa emu oba endala. Enneeyisa eyo gye weeyisaamu omu eba endala eyinza okuba nnungi oba eyinza okuba nga si nnungi nnyo naye ng'ekibireese kukyankalana mu bwongo so weesanga nti nno abaana mental health yaabwe yakyuka n'abasomesa so tulabye nti nno distress mu masomero eri waggulu tulaba abaana balwana ennaku zino tulaba abaana abagezaako okwetta naddala abaana abato okuvanga ku myaka 12 okukka wansi ekyo ekintu kiri rare nnyo totera bisanga okulowooza nti singa era weegedde ku ky'abaana kwa pointi yange badde genda kujjaawo lwaki temusosa nnyo bana mutunuulira abaana bano okusingira ddala mu masomero kuba bino ebintu gye biva abamu weesanga nga ovudde ku abo abafiirwa abazadde baabwe tugeze mu covid time n'eryo n'abaana babeera ewaka nga embeera y'awaka ba step babayisaamu ng'omwana buli awabeera ku ssomero afunawo ku bweru naye bw'alowooza okudda eka ng'obwongo bukosebwa lwaki temusosa ne muyingire nnyo mu masomero kuba gye kiva ate bano abasoma bagenda okujja bakule ate bajje mu society osanga omuntu nga yava wansi ng'omutima gwe gwekyawa dda ng'omutereeza kiza okuba nga kizibu nnyo abo balowoozaako okyogendeddala mu masomero. Kakati ekyo kituufu ky'oyogedde naye bw'obanga oziyiza embeera z'obwongo ezitali nnungi yensonga lwaki twogera ku collaboration olina okukwata ku bintu ebyenjawulo. Kakati eno conference ebadde ne themes nga 6 emu ebadde etunuulira amasomero school mental health obulamu bw'abaana n'abasomesa mu ssomero buli butya endala ebadde etunuulira primary health care ebyobujjanjabi nti tusobola tutya okutwala enkola oba services eza mental health ez'okubudaabuda abantu mu malwaliro kubanga bakugamba nti omuntu bw'agenda mu ddwaliro abeera ne percentage emu nga birowoozo nti bw'ofuna akakuluma olowooza ki olowooza nti kansa olaba bwe weeraliikirira ennyo ate n'olwala nnyo okusingawo so tutwala tutya okubudaabuda mu malwaliro abantu batuuke mu malwaliro bajjanjabibwe obulwadde obubaluma obuli physical naye ate nga tebagasseeko birowoozo kubanga ebirowoozo biba bingi bisobola okukulwaza ekyo tukimanyi so kati theme emu sub theme emu etunula ku byamalwaliro primary health care tusobola butya okutwalayo okubudaabudibwa nti abantu bwe bagendayo bajjanjabibwa bulungi physically naye ne mentally ne bayambibwa then so nkugambye school mental health ne primary health care endala gye tutunuulidde ya livelihood embeerawo y'abantu economics engeri abantu gye basobola okukola ne beekulaakulanya ne beebeezaawo tukimanyi nti abantu babeera nga tebalina mirimu babeera nga tebasobola kutwala abaana baabwe ku ssomero oba bbawa mmere
stress yeeyongera n'ebirowoozo byeyongera tebasobola kwebaka. So twagala kulaba livelihood eno oba economics oba obusobozi bw'abantu okwebezaawo buleetera butya abantu okutawaanyizibwa mu bwongo, era tuyinza kukola ki. Era tubadde tulina abakugu abatubuulira nti bw'obeera oyamba abantu n'obayamba okwekulaakulanya nga bw'olaba programs government zeereeta n'ebitongole ebirala, bw'obayamba okwekulaakulanya kibayamba kitya okubeera nga obulamu bwabwe bw'obwongo butereera. So sub-themes za njawulo nga zitunuulira ebintu ebyenjawulo ng'ebyo byonna ekigendererwa kyakuziyiza bantu kufuna buzibu obuva ku bwongo n'okulowooza ennyo. Mukwano gwange ndowooza obiwulidde, balina ebintu olina okuba nga otaddeyo nnyo obwongo n'amagezi okuba nti osobola okukitegeera. Kiyinza obutabeera ku ggwe naye nga kiri ku waluganda lwo oba ku neighbour wo. So omuntu yenna osobola okuba nga omutaasa. So singa omuntu aba afunye ekintu ng'ekyo asobola kuddukirawa, asobola tandikirawa, era asobola kufuna atya obujjanjabi ne buba nga tebeekomera mu mayumba. Nga tugenda okumaliriza, Uganda bugambo ki busobola omusibirira ku nsonga eno ya mental health? Munnayuganda ali eyo njagala musibirira ekintu kimu. Ekisooka alina okujjukira nti alina obwongo. Obwongo bwe bwalina bukulu nnyo, bwe butambuza obulamu bwe bwonna. Olw'okuba butambuza obulamu bwe bwonna alina okukijjukira nti olumu n'olumu okusinziira ku bintu ebibeerawo mu bulamu bwe busobola okukyuka, asobola okufuna ekibu kyankalanya mu mbeera eza bulijjo. Bw'aba afunye ekibu kyankalanya tatya nnyo, teyeekanga, kiri nnomo nti mu bulamu obwa bulijjo Katonda yatukola ng'atuwadde obwongo nga kitone ky'amaanyi nnyo. Kyobula nti omuntu bw'afuna ekizibu ku bwongo ayinza okubeera paralyzed, ayinza okubeera nga takyalowooza bulungi, ayinza okwerabira. So kitone ky'amaanyi Mukama kye yatuwa, tulina okukirabirira ne tuziyiza ebintu ebisobola okukola ki okikyankalanya. So kyenjagala okusibirira Munnayuganda atulaba olwaleero nti obwongo bulabirire, bufeeko. Naye ate bw'oba ofunye ekikukyankalanya mu bwongo, okuyambibwa weekuli. Tolinda gaana kuva mu nnyumba, tolinda kulowooza kwetta, tolinda kunywa njaga oba waliwo abafuna ebibakyankalanya ne beeraliikirira ne beekyawa, n'anywa nnyo omwenge ng'agamba kinaagenda, tekijja genda, oyongera kyongera mu maaso. So semberera abakola ku by'obulamu, genda mu ddwaliro bajja kuyamba okumanya waawo osobola okgenda. Mu Uganda waliwo amalwaliro ge bayita Health Center 2, Health Center 3, Health Center 4. Amalwaliro ago gabeera ne departments ezirimu abantu abayamba ku by'obwongo, abasobola okukanzolinga, abasobola okukubudaabuda obwongo ne bukkakkana, n'oddamu n'olowooza bulungi, n'otwala obulamu bw'omu maaso. Obulamu bwaffe obw'obwongo bukulu nnyo, tubulabirire. Ate abantu betulaba abakyankalanyeemuko, ekyo ekigambo kiyinza obutaba kirungi nnyo, bye bireeta stigma ebyo, akyankalanye avuddeko waya. Nedda, tetuvaako waya. Aba afunyeemu obuzibuzibu mu kulowooza ne mu kuwulira ne mu kukola ebintu. Ate tomuvuma, togamba zaavuddeko, togamba oyo simanya zaavaako, oyo oba yagenda ludda wa. Nedda, muyambe, muwulirize, muwakadde omuwulirize, n'ate omuyambeko n'okugenda okulaba abantu abasobola omuyamba. Weebali abantu, weebali mu ddwaliro, weebali bakansalazi, weebali psychiatrist, weebali wekiba kyetaagisa genda ebutabika. Batirayo ddala ebutabika, bamanyi nti ebutabika ogendayo nakubanga olina kubanga ogwirire ddala ddalu. Kye batamanyi nti omuntu osobola ogendayo ng'otandise okkiwulira, kuba mamulo obeera nawe neweewulira n'ogamba naye sinneerabira, sikyajjukira bulungi, ebintu ebisinga binvaako. So tolinda, tambula butambuzi ogende ebutabika. Abaluza butabika agendayo omuntu nga ddala tokyetegeera, abasinga bamanyi balina kutwalayo butwazi, osigwe kwetwala. Nedda, butabika ddwaliro erya bulijjo erijjanjaba
obuzibu bw'obwongo, obuzibu obukwata ku bwongo. It's a specialist hospital. So toyina kulinda. Queen Mother, save a soul. Kubageya abagenda ebutabika kubanga buli omu kuffe candidate asobola okugenda ebutabika nga bwe tugende mulago okwejjanjabisa ne butabika wosobola okugenda lwakuba nti ebutabika wali specialized ku kitundu kimu kyaki kya bwongo. Neyanzanyo neyanzege nja kubanga ndowooza nkukyazangako twongere okuwa awareness abantu baffe bamanyi kiki balina okukola ku nsonga bwe zityo. Ngenda kubanga mpumulamu katini nnyo nate nkomewoko n'omukyala omu kwabo abalina ekitundu bamukama be yayita n'awaayo kubanga basobola okubanga boogera n'abantu bano nga bababudaabuda oba basobola okutegeeza kiki osobola okukola singa oba otuuse mu mbeera bweti. Tovaawo bukyali ku program Save a Soul nage Maisha Queen Mother. Tosubwa ku Star TV. Oyita mu kusoomoozebwa ng'obuliddewo okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Nkubiranga abataata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa kulisi nange ye taata wange ate yakabiŋŋamba tata jangu nkime. Kulisa nnyo mukoomolako era nga nebaza okuba tukyali ku program Save a Soul Taasa Omwoyo ng'olinange Maisha Queen Mother mami w'abalungi okubanga njikutuusaako wabula nga nebaza mmwe mwenna ababeera nga bala program yaffe eno buli lwa mukaaga ku ssaawa emu ey'ekiro ne mubanga muyambi abantu ab'enjawulo betuleeta. Kati nno bannaffe nga mugezezaako kuba nti muyamba abantu abo betuleeta ate tufunyeyo n'omukisa okuba nga tufuna ku bantu abali mu bitongole bino ebikola mu bantu abo abajja mu butuufu nga embeera yaabwe ebakyankalanyeeko ng'olabira ddala oli akugamba nze Queen Mother mbula kugwa ddalu mpulira kino kiganye oba ng'ompulira bwesera seebaka. So abantu bwe bati be bamu be tufunye ne tuba nga twogerako nabo naawe omanye engeri gisobola okubanga otereezaamu obulamu bwo oba obw'omuntu akuli okumpi. Nesimye okusinkana nate. Webala okumpita wano. Nsanyuse nnyo okubeera wano. Amannya nze Angela Nsimbi. Wano nange ndi wamu ku bano ab'ekitongole abazze okuyamba abantu abalina obukosefu ku bwongo. Naye ate nze nange ekindeeta wano ekiri special kubanga nange nabiyitamuko nga bwe naali nkugambyeko lumu. Nabiyitamuko naye nga tukozesa naffe amaloboozi gaffe bye tuyiseemu okuyamba abalala nabo okubabudaabuda. Kitegeeza nti omuntu ofuna kuko ekizibu ku bwongo nti that's the end. Kuba tosobola kuwona. Abantu balina okubeera n'essuubi kubanga obuyambi weebuli era wano weetuli bantu bangi bitongole bya njawulo buli omu waliwo kyakola ekiyamba abantu bavudde eggulu abamu bavudde ejjinja abamu bavudde Soroti wonna bifo bya njawulo na wano mu kibuga Kampala. Kati tule twogeddeko ko n'omukyala avuddeko ebitongole by'enjawulo byegasse okuba tebatunuulidde nti nno bantu bali mu bya health bokka wabula bagenze mu sectors ez'enjawulo babanga bajjayo abantu nga gwe omuntu abadde mu bantu baneeno olinako ku buzibu bw'olabye nti omulwadde oba yali azzeeko oba obwongo bwamutabukakokko n'abantu onaagayo nomugaba nagwo ne tunaakola tutya tulinde bulinzi oba eba muba n'essuubi eryo. Waliwo butuufu abamu bwe baba bafunye obukosefu ku bwongo basooka kutya kubanga olw'okusossolwa okuli mu bantu abeera atya naye ate nga naye yeesosola ate ng'agamba oba bino nze mbadde ntya ng'atidde naye the truth is omuntu bw'abanga yeewaddeyo ate ng'obuyambi weebuli obaweereza mu bifo by'enjawulo n'oba referringa obasobola okufuna obuyambi. Kuba nti abasinga bafuna nga ogabye nti beesosola yemanyi abeera atidde naati abantu nafuna omutima oba bakuta batyo omutima nga yeesiseemu nga yeekyaye alabye ddala nga ye ensi yeekomye nga alaba ddala n'omusawo tutuule abamu bakuba abasawo
azze mujjanjaba omusawo teyamwegayirira yamukalengalabe ddala baade bunamumalira obudde. Such people kati the truth is omuntu bw'abanga atali kubanga ebintu ebimu osooka kwogera na muntu naye waliwo omuntu bw'abanga asobola okuba nga ali bubi nnyo nga ebyokwogera tebijja kukola kati awo omuntu bw'atyo bamuwa eddagala basobola n'okumufumita empiso nga butuufu asooka awummuleko ate nga si bya ddembe nga bakakufoosinzeemu akayiso akasobola okwebasa then bakutwale mu ddwaliro bakutereeze byonna bakukolera eyo then kubanga omuntu wajjira ng'ayagala oyogere naye ebyo ebyokubudaabuda mu kuyita mu kwogera omuntu alina okuba ng'ayagala eyo step tosobola gifoosinga omuntu alina okuba nga naye akyeyagalidde kubanga waliwo ebintu ebimu ne bw'oba omiza eddagala naye ng'embeera yo tennakyuka ng'okyalina ebirowoozo bingi obeera olina okufuna abantu b'oyogera nabo kati mu kiseera ng'ekyo omuntu alina okuba ng'akkiriza. Bamwe abasomye ebintu bino tulabye kuba baddeko munda mu hall muli infact namba y'abakyala nnyingi nnyo okusinga ey'abaami. Abaami abakyala basinga nnyo okukosebwa mu okusinziira ku research yammwe. Abakyala basinza nnyo kubanga bakosebwa mu bintu zino eby'obwongo oba kisangiddwa busangibwa nga just namba y'abakyala bangi kuba nawe balina ebizibu bingi. Kale abakyala ndowooza kubanga abakyala ffe twagala okwogera kyekikulu naye nga mbutuufu era abakyala be basiza okufuna obukosefu obwo ebibakyankalanya naye n'ekirala abaami lwaki batono abaami tebaagala kwogera abasinga beekweka eyo ate abalala bano bajja kubanga ali dokita azze kupresentinga research ye okirabye naye si kugamba mbu azze kugamba mbu kino kyekizibu kyange. Yes. Kati bano abakyala obanga mugenzeeyo mu counseling bazze muntu mulwadde oba omuntu w'okubudaabuda mulinawo akagundi nti omukyala ayanguyibwa nnyo singa mwami yamukozeeko oba nti omwami ayanguyibwa nnyo singa mukyala yaba amukozeeko oba temukifaako ajja asanga waani yamukolako? Ndowooza n'omuntu kisinziira naye kyayagala ekisinga mu byonna gw'omuntu omukutta otya bw'abeera azze enjogerayo bw'oba ng'okambuwadde omuntu tasobola ne bw'oba mukyala munnange nange mbeera nkutya ne bw'oba mwami nga n'oli naye mwami abeera akutya so nga tonnaba nakwogera ku about bw'oli mukyala oba oli nomwami enjogerayo omuntu omukutta otya omutegeera omuwuliriza kubanga mu bino ebyokubudaabuda especially bino ebyokwogera omuntu olina okuba nga omukutte bulungi. Yes, olina omufaako kubanga bw'omufoosinga naye bimutama agaana amba ono tantegedde. Naye of course waliwo n'abamu asobola okugamba nze nandyagadde omwami yaba ayogera nange then omulala n'agamba nze nandyagadde omukyala naye mu byonna nga tonnaba nagenda eyo oyogedde otya naye omukutta otya omuwuliriza kyekikulu ate tomusekerera tomusalira musango ayagala omuwulirize kubanga azze n'ennyiike ku mutima. Mukwano gwange ndowooza ebintu bino obiwulidde omuntu yenna ng'oli eyo nga ofunye obuzibu ku bwongo teweekweka oba oza obutamanya mangu nti nno ekintu zino nkifunye oba ndaba kijja osobola okulaba omuntu weemanya nolaba ng'embeera kuba ndinga webera n'ogamba n'empulira nga atandise okugga obulamu bwange mpulira bukyuseemu n'obwongo buno obeera bukikugamba nga bulaba n'ennaku zino neerabira nnyo oba n'obeera nga buli kaseera olina obusungu bungi nnyo nnyo ky'otaali so osobola okwezuula amangu n'oba ng'onoonya abantu abasobola okuba nga oyogerako nabo gwatabalina nagamba osobola okuba ku namba zange ez'essimu ebifo ebyenjawulo gyebiri abasinga butabika oba erinnya lye lipatiisa olwedde nti liraga nti butabika abantu batya nnyo waliwo gwe nagambako nti nno ngenda butabika olumu gwa ddalu so erinnya lya butabika litiisa abantu naye ng'ate munnange osobola ogendayo mu mbeera yonna ng'okyali ng'otegeera bulungi nnyo ne centers ez'enjawulo centers batugambye gyeziri mu balwaliro gyeziri obubuzabubuza bannange neewulira siri bulungi nsobola genda mu department kiwana esobola okunnyambako naba nga basobola okuba nga bakolako nga tugenda okusiibula omulama gwaffe ogw'olunaku olwaleero abantu ogenda olowooza nti ebintu bino ababigendamu
balina ssente ne balowooza nti munnanga abantu abagenda mu bintu byebyo bya byakwejala oba bitona byakwejalabya muntu embeera noga nti stress ennuma ngende ndaba omusawo kaba kajanja abantu banoona ssente mu ndaba eyammwe okirabo kyakuba ndabye nga hoola ejjulidde ddala ate nga mulimu abantu bwadda nga buli omu abadde alina ebyokukola tekabeera kajanja kubanga amazima gali nti bw'obanga olina ennyiike bweyitirira tojja kusobola kukola bw'obeera maama n'amaka abaana bo balabirira bigaana kati si kyejo kufuna buyambi genda ofuna obuyambi ate n'obuyambi buli ne ku health center for government egezaako manyi tetunnatuukayo soogerera government pase naye nina okukyogerako abantu bategeere mbu ebyokubudaabuda obwongo like bw'oba ofunye obukosefu ku bwongo ne ku health center for osobola okugenda n'ofuna obuyambi kubanga National Referral Hospital Butabika tesobola kumanaginga byonna abantu bangi nga bwe wawulira mu mawulire nga bawandiise omwaka oguyise obukadde 14 abantu bannayuganda balina obukosefu ku bwongo kati eyo namba nnene kati tulinze census nga bwe tugiyiseemu batubuulira ekipya kiriwa naye kati bw'olaba ekyo namba nnene abantu beetaaga bangi kati ekitegeeza baddokita weebali bakansela weebali okitegeera abantu ab'enjawulo okukwata omuntu ku mukono okumuyamba so si byakwejalabya naye mu butuufu abantu bwe baba bafunye ekizibu ne ssente ko ebutabika eddagala lya bwereere obutabika counseling ya bwereere mu makanisa at least amakanisa amatuufu tebajja kusasuza counseling ya bwereere okiraba so abantu nabo balabe wawe nsobola okugenda nenfuna ebintu ebimu okubwereere ebirala byo ojja bisasulira kyo kyekituufu ate mazima kubanga nabiyitamu nange kasente kawaggulu nnyo kawera naye kisinga weefeeko nga tebinaba kubeera bubi nnyo weebala okubeera nange wano weebala okumpi organization bagiyita heart to heart chat mental health program ndowooza bannange mumuwulidde nsuubire nti wonna ky'omuggyeko era obanga omwetaaze osobola okuba nga omufuna ng'olina omuntu wo yenna nga bambi olaba embeera gy'alimu si nnungi yetaaga okubudaabuddibwa asana n'abanga omutwalira n'abanga afuna engeri gye bamutereezaamu ebigambo nno bino ddagala ofunda gweyogerako nalye ddagala ab'eŋŋanda baako okubanga buli kaseera obaako by'obagamba ate kyusaamuko olabe ku muntu ow'enjawulo asobola okubuulira ebintu in the professional way ne kano kanka bagambe bakano baffe abalungi olwa puroguramu yaffe ya Save Us All Taste Omwoyo twafunye bursaries ez'enjawulo okuva mu universities ez'enjawulo kuno nga kuli Metropolitan International University Team University ne batugamba ku lwabulungi bwa sheeno katubeere nga tuwa abaana half bursary babeere nga bajja okusoma somo nange agala okusoma bachelors jangu noonyeko ayagala okusoma masters oba PhD oba diploma oba certificate jangu osome kasente katono ddala ne bannaffe aba Maclan Institute of Business and Management nabo batuwadde bursaries ne bannaffe aba Nairobi Benson Institute and Vocational abo nno omwana oba yakumama P7 oba P5 oba P2 oba senior 3 oba nga talina bbaluwa tugeze ya senior 4 oba senior 6 balina ebya DIT balina ebintu eby'emikono tuddukire nti Butebo erina ka certificate kebawaayaako ne bagenda nga nabo bafuna ebbaluwa ebako kyeba ng'erina kyebagamba kubanga walina kuwayagala okugenda okuba nti ayongerezaayoko ku misomo gye so temutuulira abaana mubaleete yenna we yakoma asobola okuba nga asoma. Queen Mother, save a soul. Save a Soul program gyokyalimu ngero enagamba ishara mu Queen Mother mami w'abalungi okubanga njikutuusaako nga bwe nakusuubiza nti nja kubanga nkuleetera buli muntu okakasa nti ddala singa mba afunye ekizibu kino onzirukira wa mu kaseera kano ate nkuleetere Dr. ono Dr. Faye nga oyo ye akwatagana ku atebenkeza bwongo bw'abantu munnange bukyankalanyeeko bugendedde ddala onaabuzza n'abuteeka mu nteeko agenda kubanga bako byatubuulira ku nsonga y'embeera eyo kiki yasomerera kiyaguukamu nalwaki mu byonna ebisomebwa mu busawo wati yagenda mu medical n'agamba kaŋŋende mu bwobwongo.
Nesimye okusekana Dr. Faith Nakalema. Neyanziza nnyo Queen Mother. Tuli ku Star TV Munyanya y'Eggwanga, program Save Us All Taasa Omwoyo. Bwe tuba nga tutunuulira nnyo ku bantu abalina ebizibu eby'enjawulo, twagamba katekawo sheeno tuleme kulinda abantu kwetta, wabula bajje boogereko naffe osanga omuntu asobola okufuna waaweweerera oba ne tumwongerayo ate babeera batusingako singa oba omuntu obeddera nti obwongo ate butabukidde ddala tubasindika mu bintu eby'enjawulo. Ebisomebwa mu busawo bingi era nga bwenjogedde, lwaki wasalawo gamba nti kaŋŋende beere nga nsoma ku bwongo bw'abantu specializingemu ekyo? Njagala okutangazaamu nti nasoma yesu ku bwongo naye ate basically mu baana n'abavubuka. Kuliko emitendera. Kuliko emitendera. Okay, naye ndedda sooka weyanjule bulungi njogeddeko mannya 2 Faith nyiza okubanga ebitsiba byo bimaleyo nebyewasoma. Amannya gange nze Faith, Dr. Faith Nakalema Lubundule nga ndi mufumbo. Ndi mufumbo. Ndi maama. Ndi lecturer oba omusomesa mu university. Ate nga ngambe nti ndi muntu eyakuguka mu by'abaana n'abavubuka bwe kituuka ku kutebenkeza obwongo. Kati abaana bano obategeera otya kuba omwana tosobola kufayininga out mangu nti omwana ono atabuse obwongo oba abazadde bakiraba mukyabirawo mu ddwaliro oba stage zijja omwana ava ku kikuba basinga ku bwongo basically abasinga amala funa nnyo bizibu bingi naye abakimususe kulaba nga obwongo bugenda butabika batono nnyo simanyi ogenda tubulya kuba yirumusawo kuba kati eyo gundi oginsinzaako abaana abazaalibwa nga olwedde balina obukosefu ku bwongo. Kati kyetulina okusooka okutegeera nti abaana baffe babeera nga waliwo abaana abazaalibwa nga abazaalibwa then ne bafuna obulemu nga mu stage ez'enjawulo. Omulala ye n'abeera nga waakulidde kaŋŋambe environment n'ebeera nga nayo yeemu kwemusindiikiriza okubeera nga ekyankalanya obwongo bwe oba enneeyisa y'obwongo bwe. So ne wabeerawo azaaliddwa n'ekyo ekizibu naye ne wabeerawo n'oyo akifunye ng'amaze kukola ki ng'amaze mu environment gyakuliramu nga yeekoze eki yeekyusizza katata obwongo bwe. So kati abaana abamu tubategeerera ku kinti balina obuzibu ku bwongo oba balina obuzibu bwe bali okuyitamu. Ekisooka kya byonna ng'omuzadde yenna tubeera tulina okubeera nga tumanyi nti ekisooka abaana banjawulo. Bw'obanga olina abaana bana tolowooza nti bonna bagenda kukola nga first born we yakola second born we yakola nedda. Kibeera kirungi n'osooka n'oyiga buli muntu yenna n'oyiga omwana buli stage omwana gy'ayitamu. Waliwo buli stage omwana gy'abeeramu nga buli stage eyo tulina bye tubeera nga tumanyi era tutegeera nti eyo stage kino omwana kyalina okukola eno stage kino kyalina okukola. Naye ebiseera ebisinga obungi kubanga abazadde tetukisaako omwoyo era ne tumala ne tugamba ajja kula ekyakireke ajja kula ekyakireke naye ng'ate businga akula ng'ekyo takireese obanga kati awo we tulina okuteeka eriisa ejjogi ate n'abasomesa eyo ku masomero nabo gye babeera nawo n'oteekawo ejjogi nti omwana wange ono gw'olaba alina obusungu alina kasunguyira omuzungu kyayita anger outburst alina kasunguyira ako ne yeesuula eri n'aloolinga eri n'agenda naye tomanyi kino kye kikosa ku bwongo bwe baba nabo osanga akosa obwongo enkya n'omusanga ayiikayiika endusu n'omusanga nga tasobola kugatta bulungi nnyo bigambo n'omusanga ebyo byonna bibeera bikoseddwa ki obwongo. Kati abaana bano abazaalibwa nga already bali mentally disturbed kiba kyava ku maama kati nga mwabasawo mukizuulira ku kinga omwana akyali bebi naye ne mulaba nti omwana ono azaaliddwa nga obwongo busi butereevu kiba yatondebwa dde kikatonda nga kitonda bwatyo oba kiba wawaawo ekikikosa omwana oyo okujja nga obwongo buli bwe kati for me I'm a psychologist
Ndi psychologist naye kati osobola okusanga nti ebimu omanyi we tubeera mu antenatal ekyo nakyo kati waliwo ebintu ebimu nga waliwo ekijja nga maama ali lubuto eddagala maama lyamira ebiragalalagala maama byakozesa osanga maama ali lubuto naye ng'anywa ku mwenge n'osanga maama ng'ali lubuto naye ng'afuwayo akasigala okubeera ng'alinga nga yeewala ebizibu n'osanga maama ali lubuto naye nga maama oyo anywako ku shisha enjaga naye nga maama ono tamanyiye nga ye kyalikola kuki ku mwana olw'okuba olunsi aba afunye obutabanguko ne omwami we n'agamba kati okwewala bino ebizibu byonna kyensobola okukola kunywamu kyensobola okukola kukola bwenti naye ng'ate ali ki lubuto so nayesanga ebyo aba akosa mwana so omwana n'akula ng'omwana oyo omwana gw'osanga ng'aliwo ebintu ebimu nga ye naturally yazaalibwa nabyo kati omuntu azaaliddwa nakyo ekyo nakyo waliwo ebintu ebimu gwe ng'omuntu ky'olina okubeera ng'omutegeera n'obeera ng'omumanya ngeri gy'ogenda omumukwatamu. Kati bayuufu bano ensonga esinga obunene gy'osudde ng'eva ku ki kuba otoliwadde mu baana namayuufu kati abavubuka n'abo balaba ebimu biva waka nga yakula alaba maama ne taata banywa omwenge yakula alaba maama ne taata bayina bye bakozesa baganda baabwe ku ssomero bye bakozesa then abalala emikwano gye babeera nabo neyesanga ng'omukwano gumutwalamu ekyo ekintu ekyokunywa enjaga ekyokunywa enjaga okozesa ebiragalalagala ebiteetaagisa kati omwana ow'ekikanga ekyo enkya wakeera ku makya abeera nga takyasobola kubeera nga abeerawo nga takozesezza njaga nti buli kaseera abeera awulira agiyoya eyo gye tuyita addiction n'oba si kyekyo n'osanga omuntu waliwo omuntu ayinza okubeera awo nga alina obulwadde naye nga wakubeera n'obulwadde n'agamba panado emu tekyankolera panado zirina kubeera mmeka sate ezinkolera kati ate awo eddagala aba alikozesezza ate bubi kati newabeerawo ono ye agamba nti ate nze sobola kubeerawo nga simize ku panado newabeera nga aliwo ekitamuluma newabeera nga kiwaliwo ekimuluma nga ye alina okumesooka okumirako panado akakkane kati eyo gye tuyita addiction so kati ebyo byonna waliwo byokozesa n'obeera nga kati abamu waliwo ati yatandikira ku kikoola kimu nga awunyirizaako n'okuwunyirizaako kuba waliwo enjaga gye balya gye bawunyirizaako ne wabaawo ne gye bafuuwa ebyo nalyo ebika bya biragalalagala ng'oli akola bukozi bw'ati n'akateeka mu nnyindo gwe n'olowooza ogenda okulaba ng'afuddeko ng'abavubuka bye bakiyita ng'afuddeko ate bw'avaako kati awo n'osanga omulala nga ye tasobola kubeerawo nga takakozesezzaako era okubeera nga abamu baginywa kulw'okuba nga baagala okubeera nga basobola okwogera eri abantu abalala n'agamba nze embeera sinyweddeko sobola kuyimirira mu maaso ga muntu yenna ne munjogerako naye kubanga ayagala confidence eyo ne wabaawo omulala anywa ku lw'okuba nga ye ng'omuntu waliwo abeera nga awulira nga ebizibu bimwetoolodde naye ng'alowooza waanaanywa ajja kubyerabira naye ng'ajjukira ebizibu tabikoze eki tabijjeewo kati ebyo byonna bibeera bibaleetera okubeera nga banywaki bibaleetera okunywa enjaga kati abavubuka abamu oli n'akugamba nti nze nywa nye mba njagala mbeere nga ndi hayire akayitana hayire n'ogamba ate hayire ekyo ekine ng'ayagala kubeera nga alowooza nti waanaanywamu ajja okubeera nga asobola okubeera nga asanyuka kuba batugamba psychologically mbu omuntu obuseera ebisinga wasanyuka ennyo ate nakyo kibi bulwadde era kyakozesezza naye ng'olaba omuntu nga yeyegadde kwefuula bukaseera mbeera nga ndi musanyufu ng'ekintu kyonna ekiwoomereza ekingi kizaala enkenku
nga bwe tumanya olugero nti ekiwoomereza ekingi kizaala enkenku ne omuntu buli kintu kyonna kibi kasita kibeera nga kisukkulumye we kyandikomye essanyu eringi lisobola okuleetera obuzibu naye ate n'obusungu obungi nabwo era bukuleetera obuzibu kyolina okumanya nti kyabuntu omuntu okubeera nga musanyufu kyabuntu n'okunyiiga nakyo kyabuntu naye ate wekisukka we kyandikomye awo obuzibu bwe bubeera omanye omuntu waba asanyuse nnyo kiringa nga oyinza okubeera mu bibuuzo ng'ennamba zonna n'oyita mu lupapula ng'olaba ebibuuzo byonna osobola okubikola naye ate nga instructions zikugamba by'olina okugoberera bikugamba nti olina kukola namba 4 naye gwe olw'okuba ng'osanyuse nnyo n'okola ennamba 8 omusomesa yenna atajja zimaakinga zonna in fact ayinza n'okugamba ono n'akola ennamba zonna 8 n'awulira nga alaba nga gwa muchallenge nze n'agamba nja kutwala z'asinze okukola obubi kati awaba ogenda kugwa kati excitement enyingi ennyo excessive excitement oba okusanyuka okwo okusukkumye we kwandikomye kutukozesa ensobi ebiseera ebisinga obungi kutukozesa ensobi ate si nsobi zokka kuyinza n'okututta kwegamba nti omuntu wobeera oli musanyufu nnyo n'olaba ekintu ogenda kumalirizanga n'ofuniramu ne pressure ng'osese osanyuse nnyo ate woonyiiga nnyo nabo n'okubeera ng'onyiize nnyo osobola okumaliriza ng'olabira ddala osobola n'okusalawo naye nga by'osazeewo bisaliddewo mu busungu ate obusungu ng'ekyogenda oba n'oyogera ekigambo naye nga tosobola kizza ogenda kyejjusa kati abakwagadde for counseling ababagadde okuleeta abantu baabwe ku byakyo basobola kusangawa ababeera bagadde okuleeta abantu baabwe mu counseling asobola okunsanga ku KIU Kampala International University tulinawo counseling clinic then kulwokubanga okuvummula prevention okwewala okuziyiza kusinga okuwonya kati eddagala liri expensive singa osanga nga otuuse n'ovaako nti n'ensi so waneeno obeera ng'omanyi nti wembeera nga nsanyuse nnyo kiki ennina okukola wembeera nyiize nnyo kiki ennina okukola wembeera nina ekimazeeko emirembe kiki ennina okukola kibeera ky'amaanyi nnyo n'okubeera nga twewala ekintu kyonna ekikumalako emirembe anything that costs your peace ekintu ekikumalako emirembe I don't think whether it is worth it. Sirowooza nti kyetaagisa okyetaaga sikirowooza kubanga ku nkomerero ya byonna buli wobeera ng'obwongo tebutebenkedde ebizibu byetusanga era n'olina osanga oli agenza okufunako ku njaga kulwokubanga ayagala akole ki olowooze nti atereeza obwongo naye ku nkomekerezo enjaga egenda mumaliza nga mutwala mu rehabilitation center ate ng'omuzadde tasobola gikola ki so abaana bonna mbakubiriza omulanga abazadde abasomesa we babeera eyo nga balina we batwetaagira basobola otuyita sobola okubawa enamba yange ey'essimu then ne batukubirako amiina enamba yange nsobola ogisoma 0773 nkola kinoomu nenkola ne group so embeera muneetaaga ne mu masomero okwogera n'abaana mu masomero okwogera n'abantu mu makyakye abazadde naddala abazadde kati nga mu makanisa mu mizikiti osobola okuntuukirira ne twogera ndowooza mubiwulidde bannange ebintu binene tebeera byakwejalabya omwana waava wansi nga embeera etabuse bwakula mu butuufu be babaana bogamba kale ng'omuzadde kale ono oba nazaala waaki ng'olaba omwana we anywa enjaga okugimala mu katale n'otunuulira omwana wo nga ddala tannakyayambye ensi tannakyagasiza nga famire wabula nga otunula butuuze nga ne munyini omuzadde be bagamba nti nno oyo omwana wo ng'owulira nga kikuluma nga kikukosa ebyo byonna okubyewala olina kubanga okijjawo ng'obudde bukyali bw'olaba omwana nga atandikiriza funa abamubuulirira ofuba okulaba nti muzeeyo ogwo gw'aba afunye aguvaako nawe omuntu yenna omukulu oba olaba nga ebizibu bikuyinze mukwano tewesibira mu nnyumba kunywa mwenge gufiirako togenda gumalayo Nairobi Roads ejja sigala nga esomba omwenge funa abantu kweyogerako nabo
osobola okuba nti obulamu bwo budda mu nteeko abantu bakweyagaliremu. Tekane wiiki ejja olunaku lwe lumu essaawa ze zimu mbadde Maishara mu Queen Mother mami w'abalungi mubeere bulungi mbaagala nnyo. Tosubwa ku Star TV. Oyita mu kusoomoozebwa ng'obuliddewo okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Nkubiranga abataata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa Kulisi nange taata wange ate yakabiŋŋamba tata jangu ontime. Yangwa tusale amagezi